أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مخفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله جل جلاله تموي بزا oyo akyatukumye nga tuli balamu era katumuwanjagira gwe tusaba abeere nga atutaasa obubi obuli mu makya ga leero, atuwa obulungi obulimu. Kiro bw'anaaba azze mu mbeera y'emu atuwa obulungi obumulimu, atutaasa obubi obumulimu. Kubanga bw'oba nga jjo wasumattuse oyinza okuba nga olwaleero lwe lulwo mu ngeri y'okukosebwa mu byenfuna mu by'emmaali sinakindi n'enzikirizayo. Buli lunaku tugezesebwa ebigezo bya bika bya njawulo, naye ebigezo ebisinga okuba ebizito ebitayitika ekigezo ky'eddiini n'emmaali ko ekigezo ky'ebyobulamu. Allah bw'akugezesereza mu ppepa ezo si kyangu kuyitawo. Oluusi emmaali omuntu emutwala n'emukozesa by'atandikoze ng'agyagala. Watuhibbuna almaala hubban jamma. Abantu baagala ssente olwagala olubeerabiza nti waliyo mukama waabwe ajja okubabalako ebikolwa ebyo bye bayitamu okufuna ensimbi. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atutaasa ebigezo ebiri wakati mu bulamu ebiyinza okutusuuza eddiini yaffe ne tutuuka mu maaso ge ng'atunyigidde. Kubanga ku nsi kuno mu surati y'emu gye tuliko mu aya ndowooza ya 10 oba 72 sura gye tuliko agamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Man kana fi hadhihi a'ma, omuntu anaabeera mu bulamu bw'ensi wano nga muzibe. Allah bw'ayogera muzibe abatategeeza omuzibe ono w'amaaso, omuzibe wa bwino gwe tusoma bwino tekiriyo nti ayogera ki yasinga banaseka bayise wano munanga aneefuula muzibe. Allah agambye man kana fi hadhihi a'ma wa man kana jazakallahu khaira wa man kana fi hadhihi a'ma, n'abeera ku bulamu bw'ensi buno nga yeefudde muzibe fahuwa fi l-akhirati a'ma, akikakase nti obuzibe bwajja genda nabwo ne ku lunaku lw'enkomerero. Naafigezaako okubeera nti weewaayo otunule. Agambye gwe weefuule muzibe ku buno obulamu bw'ensi, ekituufu kiri nti ne ku lunaku lw'enkomerero ojja kuba muzibe. Wa adallu sabilan, ate gwajja okusinga abalala bonna okubulwa ekkubo erikutwala mu jjana. Ekkubo lyonna erikuwa emirembe lijja kubula bwe batugamba tugende ku luzzi gwe okwata ligenda gindi. Bwe batugamba tukole kino nga bwe wali omuzibe wano ojja kuba muzibe gye tulaga. Era Allah jalla jalaalu mu ssuura si eyogera ku buzibe yagamba mu aya endala mu surati Taha, wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, 24. Agamba akwewerera nti gwe weefuule muzolige
ate fil akhirati ojja kuba muzulige ashadde bwiseka jja maaso gwaba akakutyabidde bwe weefuula muzuliga satakunu muzuliga ashadde baseeka tebalina kalungi nnyo kali awe gye muli aye egaye nti waman kana fi hadhihi a'ma omuntu bwe yeefuula atalaba ng'ataatunula wano fahuwa fi lakhirati a'ma alinde ku lunaku lw'enkomerero ajja kuba muzibe ddala wa adallu sabilan ate nekkuba erimutwala gye tulaga kunywa amazzi tagenda kuliraba alaba limukomyawo naye limutwala anywe tajja kuliraba makulu nti wandizibusa amaaso nga bukyali niko bwe tuba tusoma owulira nga byetusoma tebiriyo wamma ya surati Taha egambye etya tetusoma mushafu mwe muyimba buyimbi waman arada an dhikri omuntu ali kuba Qur'ani yange amabega bwe mutemulya nsoma Qur'ani ate mmwe musoma muyimba zalamtu sunnata man ahya zalama ila tugenda nyimbo oba tugenda Qur'ani agambye waman arada an dhikri Qur'ani agiyita dhikri n'agamba inna nahnu nazzalna dhikra naye agambye waman arada an dhikri omuntu alyefuula muzulige ku Qur'ani bye bamusomera nga abisuula nkoto nagase kati mutubuweera twawulirawulira dda agambye ta waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka subhanallah wano ku nsi agenda kuba n'obulamu obwakanyigo obutaliimu mirembe tagenda kufuna mirembe ku nsi kuno waman kana fi hadhihi a'ma weefudde muzibe wano ku nsi ebya Allah tobitaddeeko mulaka biba bisomesa ovuruga bivuluge aye ezo nga bwezigatta nga zikolera omulimu nkigambye nti waman a'rada an dhikri omuntu gwe kalitanda nga Qur'ani yange we bamusomera abisuula nkoto fa inna lahu ma'ishatan dhanka wallahi ayina ma'ishatan dhanka obulamu bwagenda okuyitamu wano ku bugubi tunuulira abanywa omwenge gw'engeri gye gubawuttula ebigu engeri gye gubaavuwazza engeri gye gubaweesa effiga yali fuulu figa alidde migi figa namwe ne mwewuunya nti gundi omwenge nga gumukoze bwe weesiriwalize wano nga basomesa nga gwe tobitutte wano ogenda kuwangaalira mu bulamu obuzibu bagaye temugenda mu riba mwe temusiiba enjuba zitutte amataka bagatutte faina lahu maishatan dhanka buli kye nayogera wano mu Qur'an n'omala okiziimuula weeteeketeeka okuwangaalira wano nga tolina ssanyu tojja kulifuna abadan tetusoma Allah byatayagala ate mu byemusinga okwagala faina lahu maishatan dhanka ngenda kuwangaaliza mu bulamu obwakasamene Allahu akbar tunulira omukazi yadduka mu bufumbo bwagenda aleebeeta abasajja bamugamba gumiikiriza mu bufumbo adduseeyo kati ayimiridde ku luguudo agenda abayimiriza nga wa takisi wendi luli bakusangangawo kakati gwobanoonya tunulira omukazi bwali ku TV nga amaze okunaaza ensonyi agamba bannange wendi ebisaanyizo abirina jangu kikoleka maishatan dhanka yadduka mu bufumbo ali South Africa waman a'rada an dhikri omuntu anaakuba amabega ebyogerwa mu Qur'ani fa inna lahu ma'ishatan dhanka mu butuufu ngenda kumuwangaaliza mu bulamu bw'abakyalenga ate bw'anaava wano wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma waman kanat fi hadhihi a'ma fahuwa fi al-akhirati a'ma bal a'ma ashaddu a'ma weezondowalize wano ku nsi nga bakusomesa ebintu ebinyumunguza
Kurano gisule mabega nyini yakugambye ku nsi wallahi tojja kufunako ssanyu ate ne ku lunaku lw'enkomerero wanahshuruhu yauma alqiyamati ama ne ku lunaku lw'enkomerero ŋŋenda kukuzuukiza nga banno batambula balaga gye balaga amazima gennyini nga gwe oli muki muzibe kyava agamba kalfarashi lmabthuthi nga batambula entambula ya biwojjolo ebisaasaanyi omulengera ddeeno ngate abantu badde eri bamugamba okukoona bamuga nti banange gye mulaga bibi nti nga bwe wazungiranga ku nsi banno bagenda okusaala gwozungodde eri neri bali babagenda mu baliro nga gwozungu ate otemodde eno agambye ata ونحشره يوم القيامة قال أجينا قام لما حشرتني قال ربي لما حشرتني أعمى لواجه يا ربي أنزجي موتانا كان مزبي وقد كنت بصيرا كن سنة لندبا ونكون سيو فهو في الآخرة أعمى كنا كلنكم رجاكم مزبي ودلا ودوان ولمواك موزو لانغو سالكو يدي كنت بصيرا ناقام باتيا قال كذلك أنت يجون شكوزين شمان شورا جنة وكوزو كزان قولي مزيبي سيشكوزين كسيشماني نشكوزين شماني رواجي كذلك يجو وشكواني درواجي أعتدك آياتنا أعتدك آياتنا أما تيكا غفي بسيكا بهاكا كتوساكو fanasitaha neweefuula muzoliga mbuto otogategedde n'ogeerabira wakadhalika alyauma tunsa olwaleero weerabiddwa olwaleero naawe weerabiddwa okuddiza akalaba tukalina naye tukwerabidde nga bwe wali obiwulidde n'otwerabira wabitegeera n'obisuula muguluka naffe tukutegeera nti tolina tukusudde muguluka times muguluka squared agambye nti waman kana fi hadhihi a'ma gwegezaako weefuwe muzibe wano nampulira zibi muzolige fahuwa fi lakhirati a'ma weerinde ku lunaku lw'enkya abantu lwe balyetaaga amaaso ojja kuwammanta ekkubo wa adallu sabiila likubule eryokutwala gye twagala okende agambye mu surati l israeli eno gye tulimu 97 agambye atya suratu l israu gyewulirize nayo yaabano babifuula bamuzibe fahuwa fi lakhirati ama yali yakwotinga aya eyo n'agamba neeno era eri kuba muzibe wanahshuruhum yauma alqiyamati ala wujuhihim beerinde abeefudde bannampulira zibi abeefudde bamuzibe nti tebalaba ku lunaku lw'enkomerero tugenda kubatambuzanga misota omanyi timba bwatambula entambula y'okuva mu kabbuli abantu bagende ku bbaliro tugenda ku muliro gwe kugenda otukuŋŋaanya ekituufu kiri nti bwe gulaba tukooye nga gutuwummuzaamu ate bwe gulaba tuwummuddemu nga gutuddamu tusaggula hadiisi zigamba gugenda kufubutuka yamani gugeeke kutusaasaanye gututwale allah waatwagala gutukoleko olugo bamalayika bwe bakka wajaa rabbuka walmalaku saffan saffa bamalayika bwe bava we gwesenda we guva we badda ne batukolako olukomera zenkomera ziyite 7 kuba eggulu ziri mmeka buli bamu balimma mu mugongo gwa bannaabwe ne batukolako saako ez'emirundi 7 Allah alyoka atujambe ya mashara aljinni wal insi olwaleero mmwe gurupu ekuŋŋaanye wano ey'amajinni n'abantu amajinni gayagala nnyo okgenda mu bbanga anna kunna naqudu minha maqaida lissami go mu kulinnya ebbanga gegirehi
yeekansa so ng'omuntu ayagala nnyo okusalinkiriza wano ku ttaka atambula nga nje ffe balyoke batuyite ng'amajinni n'abantu omwogezi atuyite nti ya maashara aljinni wal insi nasiisi w'amajinni n'abantu asiisidde mu lugo lw'abamalayika agambye ati abashara aljinni wal insi in istataatum bwe muba nga waliwo ageewulira an tanfudhu min aqtaari samawati wal ard nga waliwo asobola okuyuza mmwe abantu abemulula ng'enje oba bamalayika amajinni agatera okubookera mu bbanga asobola okuyuza layini z'abamalayika ebyo atutontekatonte fanfudhu muyuze ne la tanfudhuuna illa bisultaani mbuusabuusa nti musobola okuyuza okuggyako nga mugeewulira fabiayi alai rabbikuma tukadhiban mwasiri wala mutya mmwe allah bayiyeeko buli kyengera n'ababuulira ebijja ne mwefuula bamuzuliga ne mubirimbisa mulinde amaaso g'omuganda gali mu ngalo kalla saufa ta'lamuun thumma kalla saufa ta'lamuun kijja kujja mukirabe agambye wanahshuruhum yauma alqiyamati ala wujuhihim tugenda kubazuukiza beefudde bamuzolige wano tusomesa bazimuula tusomesa bangoola allah yagambye nti baseeka bagamba bati agambye ku lunaku lw'ekiyama abantu ab'ekika ekyo tugenda kubazuukiza umyan jamu ama nga ala wujuhihim nga batambulira ku feesi nga misota olubuto lwe liri ku ttaka luti baabuuza omubaka ya allah alitambuza atya abantu ng'emisota n'agamba nti oyo abatambuza nga bayimiridde ku magulu abiri asobola obbatambuliza kwana nga balinga abali mu mazzi abawuga asobola obbatambuliza ku mbuto nga bwe yasobola obbatambuliza ku abiri omusota tegutambula n'enswaso ajja kukutambuza buswaso oba bugoonya olaba omusajja oba omukazi ng'ayanguwa nnyo n'okusinga ffe ab'ebigere anti yalikwana nga ggoonya naye ekyomukisa omubi bw'otamuviira omya goonya atalaba wa bokman nga tayogera wasumman nga tawulira ma'awaahum jahannama balyoke bagende bo bennyini batokomokere muki ate alaba gy'alaga tawulira omanyi omusota nga tegulaba tegwogera teguwulira bwogwo gutambula gutya mu bantu ku sipiidi gutera butazi bugira bwoti nga seeka ali ku ttaka agenda atambula nga ggoonya naye talaba tawulira tayogera eyo nayo nzuukira y'abantu tulowooza ntugende ffenna tugenda kuzuukira ku bigere ebigere baabigamba okujja okusala nga byo bigenda mu ddansi kandi kale tambula tugende eyo sipiidi gyatambula engeri gyatawulira engeri gyatayogera engeri talaba agenda ye yekka agenda kwesula muki seeka atukomokeddeyo atuyiseeko wano emisinde ng'alinga ggoonya ate aguddeyo bugwi naafi aguddeyo bugwi ngati bano bakyala bagenda bavula nga bayitirivu obungi balinga ebikonkome naye nga bagenda batokomoka bokka ate beesulayo bokka tebalaba tebawulira teboogera tayogera na muntu kuba wali badde omugandi seeko ogwayo tawulira ate gyatalaba aye tayogera ate ayanguwa ebyo byonna byafulabwa watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla allah byonna byayogera mazima ate bwenkanya namubaddira likalimaatihi ate bino tewali agenda kubikyusaamu bigenda kusigala nga bwe mubiwulidde saba allah tuwenzuukire mangi naye osigala summan umyalewa bukman agaye nti enzuukira waliwo abajja okuzuukira nga bamuzibe naye nga batambula
funa akati onkwateko ndi muzibe ng'atambula nga wabulijjo naye agambye nti ate waliwo bajja okuzuukiza nga bakululirwa aŋŋaani abakulula Allah abawadde munda muli buli mooti obubatwala nga batambulira ku limooti naye nga tebalaba tebawulira teboogera balinga enswaswa oba omunya ku kisenge abo ekibalo bajja kukiyitamu naye ng'enkomerero ya byonna twasomye ne tulaba twakomye ku kyeggulo inna almubazirina kanu ikhwana shayatin bamubazirina abadiibuuzi ayadde atubeewaza n'atugamba omuntu yenna bw'obanga tomuwe mwabo bwe batulagidde okuwa ng'obadde oyagala okwawukana naye mugambe ekigambo ekirungi kitamunyiize ogambe munnange sinnafuna naye bwe nnaaba nfunye Allah ng'angeredde nti nja kukukoonako ate awo tomuwadde oyogedde bulungi naye ate ogenze mu ndagaano akali bwoba oyogera weegendereza ne batugamba emikono gyaffe tetugiteeka mu ki emikono gyaffe tuleke okugikuumira mu nsingo zaffe yabadde ategeeza ki nti emikono gyammwe mwewale okugizingira mu nsingo ne gibanga egyasibirwa mu nsingo kyabadde kisoko mu bawarabu nga bakitegeera bulungi abaana abazaale baawali abakuraishi ndi ategeeza nti mubanga abakodo ate era n'abagamba wala tabsutuha kulla albasti ate togugezangako omukono gugolola olugololo olwemalako kubanga ate ojja kukeera ku makya ng'otudde oli awo wejjusa osaalirwa weenenya wakoze kyaki ekyo ekyokwemalako iye Allah atutegeera bannange n'agamba nti okubeera nti ayino eddiridde okugaba ng'ayagala okukugumya nti tolowooza nti bw'ogaba ogenda kwavuwala oba okutegedde إن ربك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء مزما الدلو مرزو الله أغزيرز رزق وابا يقدي ويقدر أفهم لنا مكبو بويندو ekyo awangadde akiraba eri abantu abagenda ku wiikendi ne bagula ebintu bya wiiki n'agula ebintu bya wiiki namba nga tazzeeko mu katale ennyaanya aguze za wiiki obutungulu bwa wiiki butto wa wiiki emmere ya wiiki talina biseera bijja kudda mu katale wiikendi amanyi amakulu g'ekigambo wiikendi owe tekitegedde so ng'ate ye naafi akatale akayingira buli lunaku era bamumanyi nga tannajja nti enkuba yeetonnye naye obudde bwonnajja baba bali awo ng'ayagala obutungulu bwa 3 ennyaanya za 3 waliwo omukyala awo ebbali ayina ekikebe kya butto kirimu akanankane akendo naye ayagala wa 3 akyali mu 10 terunnagwawo akatungulu akanzaali ka 10 akyali mu 10 lwe olidde nagansibiranga bulijjo era nga bamukwata bulijjo we wa 10 omukazi n'asagaasagana n'akwata 10 lwe kibaba bamugaa nti totwaliddeeko nankani naga nti bwentyo bulijjo bwentambula oyo ali muyakadiro oba muyabusutu yakadiro yabusutu nafe asiima oyo yabusutuwo bayabusutu ayingira mu supamaketi gwe supamaketi ogiraba bulabi ng'ogiraga munne yavudde mu kyalo gwamanya okusoma nti kuliko supamaketi muno nakubuuza supamaketi kyeki nti akatale akali supa akatali ka mubuulo ate akatali kaki kamusaasaane kayingirwamu abantu abali supamaketi eyingirwamu super people abantu abali superior
olidde kubanga eri bwe bakulabira nti gwe ate wayingidde awatali watuufu kwe kuleeta ekintu n'okiramuza mu supermarket tebalamuza bw'olulamuza nga bakulagirira owino bali ku ddembe genda mukali okanda kulaba muyindi ng'akusongera oba tamanyi lubye mugambye kasoolamuza okulamuza kwekitegeeza tolina bisaanyizo wayingidde wakyamu olabye market tewasomye kagambo super wasomye market oba okutegedde musome olulimi lw'ebyemu bajja bakubira gye mutate kwagenda supermarket gwe bw'oba onoogula ekkooti ng'onoogula ekkooti olinda ze baweese mu supermarket bayinza okugamba ekkooti n'oyaziina oba n'okola zikiri gy'otaalikoze nti ekkooti emu ti emitwalo 25 allahu akbar n'oyongera ku zikirizo ng'olekyo kigambo allahu akbar taajjuban so si kusaala nti takbiratul ihram nti kiki katutandika okubuuza ebibuuzo ebitegereza ddala nti ova wala arabi nti ina njawulo kine ze baweeka ku migongo kati abasirikale baba okumpi bakufulumya okyabuuza ebibuuzo ebiri mu layini eyo bingi oba okitegedde ebifo birinnyisa ebibirimu oba okutegedde bano baseeka mujja bijjo bakola ye bw'ayita mutayogera atambula n'abanga alina kyanoonyaamu n'afuluma ng'alaga nti sekiralyemu kyembadde njagala tekiriimu basobole okufuluma nga tebamwesizza wansi kubanga abakwogera lisaanu lfata nisfu olulimi lwo oluzitowa haafu yo nisfu olidde bagalukaa nti obwedda tulowooza lwakwambala naye kayogedde oba okutegedde kaakati ako kanyiriri k'abayimbi lisaanu lfata nisfu wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa surati lahmi waddami nti kiba kitegeeza nti ng'ogjeeko ennyama n'omusaayi oyo si muntu wabula omuntu azitowa lulimi lwe oli waaba asirise toyinza kumujajinga ebyambalo si kintu nnyo oli ayinza okuteekako ekkanzu odire omulabe omwambaza ekkanzu omuteekako nejjuba atule emimbali asirike buli ajjajja kutoola salaamu aleikum ayinza okulaga bw'aba tannaba kusumulula kamwa mwenna mwagala kubuuza bibuuzo nti sheekhe kaatudde emimbali tumale okusala mubuuze naye olusumulula ekigambo ekisooka nti ayogera sentensi egi nemuteguka awezi ayinza nti tomekete pesa nti kiki nti enswa zabuuse ekyo ye tali ku odayo kyobuuga nti sheekhe mbaddeko nekyembuuza tabeera mulayini naawe naagala bajjule tuli tabeera mulayini naawe nkyoba osuubira akubawo kirala noga nti ekanzu bagimuggyemu abantu bangi nnyo bali mu ngoye ezitukula naye nga bwe boogera lwe mumanya nti asakitu la yunsabu ilaihi qawlu omuntu bw'asirika tosobola mumutegeera naye muleke muwe kacyansi ayogere ogenda okulaga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abanga omugole mumuwulidde omugole era abantu ennaku zino baziga nti atutolere ku salaamu kuba kati alabika bulungi naye obwedda twogera amwenya bumwenya aliko bukimayiro naye kati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kati omwami kyavakandaba awoowa mulala ekyo kyokka kyandibeera nga kyonoonya embaga y'omwana omugagga kwogera
inna rabbaka yabsutu rizqa liman yashau, Allah riziki agitiira gw'aba ayagala n'agimuwa, nammwe ne mukakasa nti amuwadde. Basata kitegeeza ayanjadde, ayanjuluza. Albasitu mu mannya ga Allah mulimu albasitu, gwagiteera negira ki negaziwa. Kati buli muntu agasinga nange mbeera mu albasitu. Eryo erinnya oyinza okuwangala nga tolisabisanga ku dduwa, naye ng'oyagala obugagga, ng'oyagala obugagga. Allah baba agaba obugagga bwa wano tasinziira ku imaani ya muntu. Singa baseeka bonna bavuga primo, ab'omu kyalo, ab'omu kibuga baali badde bavuga ziri ennimi, baziyita batya kati eziriko suali gyerazisiwa tu mumanyi lebu ekoma ku gaali, oyo muntu wa loole agenda kwogera loole sibu motoka kiriko kati la ilaha illallah tukaba apo ne bali yingira ejjana nga emyaka 5 abakakata owebujulizi musajja yo knowledge ekoma ku badi kigege gigi tandatu Allah natu wesimi bwe bibuzo byo malaika bagenda kuwa nga anyeri kale bakugambye nti Allah erinnya eyo albasitu mwaba wali mumugenda ne mwesiba mu bwavu. Amanya ga Allah mumugayina naye ekizibu kyemugali wulutu kati seeka mujabi noga nti tusomere mu asmaullah alhusna azibiriza n'okuzibiriza arrahman jalla jalale arrahim talina kyalitegeera munaaka ng'oggyeko wulutu okuliwulula. Abaana abatunuulira naga nti bano babali kuki nga ne bwe baali badde bakozesezza erinnya limu nga balitegedde ya Allah albasitu obsut lana rizqana, riziki yekutte yeefunyiza kyanjuluze kubanga gwe albasitu oba kitegedde. Waliwo yayasomeka asmaullah okujjako nga awula mawulule naga lino erinnya lino riziki yeekutte njagala Allah agite. Alfattah asumulula ebyekutte ebigadde nibonabona jalla jalaalu bagaira jalla jalaalu ayogeza n'amaanyi. Amaanyi sigiti amaanyi tegalya laisa shadid bisrah kyoyogera okitegeera ng'oyogera ebigambo binene byereere, oyogera ebigambo ebikulu naye nga gwe obyogera lwakubeera nti baakuyigiriza okwogera. Yogera nnyo omanye okugaaya paka lwatuuka aswabur malika almulki dhul jalal wal ikram. Omutima teguliyo nesinga okati ya rabbi Allah ngogaziya naye abantu nga obagaziiriza ng'ate nze embeera enfundiridde. Albasitu yagamba Allah agamba atya lahu alasmaul husna walillahi alasmaul husna. Naye babuulira si be batuufu b'okubuulira be mazima. Ekizibu tekiri ku mannya ge, kiri ku bagasoma. Walillahi alasmaul husna. Allah amannya ge gonna baaga batungira abasheekhe gonna bakula. Fadiuhu biha. Teriyo kizibu kikutte kitalina linnya likisumulula. Naye wategeera kye bagambye. Fadiuhu mumusabe biha nga muyita mu mannya ago. Oyagala gazi ya riziki waliwo albasitu, waliwo ebikutte alfattahu, waliwo ebiganye. Oyagala kifo uva ku bwakansala genda ku bwemupi arrafi'u alkhafidhu arrafi'u alinyisa amadaala atakkakkanya. Bweyagala fad'uuhu biha. Tolina kyetaago kya ku nsi kyoyagala okujjako nga kirina erinnya eddungi liyite muli oba onsaliza. Oyagala bugagga oyita mu linnya ki?
alghani oba okutegedde oyagala maanyi walwadde omubiri towulira maanyi oyita mu linnya ki alqawi oyagala kufuna makisi nyingi mu bibuuzo oba mu ssente arrafiu oba okutegedde amanna ebyo byonna asmaullah alhusna naye yetaaga kuddamu kusoma nesikamujaga ndi ngamanyi ogamanyi naye togategeera nga bwomanyi yasiini nawe ogimanyi bwekiri seeka bwekiri mwenjogedde nyo mbavodde bano bagategeera baseeka mujabi agamanyi yagakwata alina lyabuukamu naye talina amuli amanyi naye ebizibu bimutuddeko bamugambye amannya gonna makula faduruhu biha ayagala okumuwe akozesa erinnya lyange terina kizibu kyolina kitalina linnya bwekiri almuhaiminu kitalo nnyo kitalo yaye kiki temugamanyi naye kuolowooza emyaka gyosigazzaayo gyemitono oba gyemingi kati ogenda wa allah nga toyalinya byumanyi myaka 6 togenda mu 6 sheekhe osuubidde kugayiga ddi ng'olireete ebizibu bitwesibyeko wano ndyaga nti amannya agange gonna makula tolina kizibu kyolina ku nsi kitalina linnya lyange yita faduruhu biha munsabisa amannya gange olaba ne bwemubakomuguti sewo omukulu wa rdc oyita mu linnya rdc twagala mazzi n'okozesa erinnya lye omukulu wa rdc twagala mazzi omuyita lyawakali bamuyita ewaka ye Kasibante omukulu Kasibante taata we yamuwa twagala mazzi ne bw'aba taata ng'ayogera ne Kasibante mutabani we ng'ayalina kyayagala omusaba mukulu wa RDC tamugaa Kasibante kuba Kasibante teri kutuusa kuki Kasibante lyawaka mugende muleete enku mugende musale esitubi musogole omubisi ye Kasibante aliwa nye bw'oba era kukyayagala okusaba mu gavumenti oyita mu kifo ekyo mu linnya lye baamuwa lyalimu so prime minister tubali tusaba bamagamba nti musaba bubi ekizibu inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha allah riziki agigayiziriza gwakola ki wayakdiru ate nakolayo n'ab'obwendo wayakdiru teyateekako liman yasha wamwe wekiryawo yakireka bulesinga ojja kitegerera muli kuba teryayagala yakdiru wayakdiru okitegedde naye bayakdiru abo babonyabonya batoma buli kaseera bakolima bayita wano nga tebasiimye naye kkiriza allah kyakuwadde okisiime ne bayabusutu bakukkuluma ne bayakdiru bakukkuluma ate mu butuufu bayakdiru obasanga nga bali mutuma inniino okusinga bayabusutu owangaliddewa sheekh mujabi olulya mukene we akawunga bakagoyeza tebazza nako naaga alhamdulillah kibwe kiri naggalawo n'ateekako n'oluggi n'omuyini nayeebaka olwebaka mutmainaka alhayawan agwa drone ekisolo naye bayakdiru sibatiridde bayabusutu abalala bali mu nkiiko juba yavudde juba agenda Zimbabwe yavudde Zimbabwe agenda Rwanda weyavudde Rwanda agenda gindi ate alina okugendako China ayita mu nsi muno nga subhanallah fi kabadin abagagga n'abaavu ani asinga ebizibu kati gwe mwoba olina kizibu ki
ono mubuuziza emmotoka kiriko ndi ntayi kati gwe oyinza okulamuza omupiira gw'emmotoka omugagga bamugamba emmotoka yagenze ejjuba eweddewo gwe kizibu ki kyebayinza okukugamba ekyenkana ekyo kiki kyebayinza okukugamba ekyenkana ekyo nti olyoka osiibe ng'otudde okuggyako okubanga obadde osigula ekitooke enkumbi yo neegiraki omuyini negukutukamu oba okitegedde neddongolo nga yazzeemu ekituli omukazi nakanno wategedde eswago yezza kawunga nti dongolo yazzeemu akatuli nagiraba mujja gitwala bagyokye olumala ogyokya noddeeka ng'oli mutumainna akawunga ne kaddamu we baakomye bwe kiri oba nedda abayise wano nga bali mu mirembe mibaavu obugagga mubwegumba naye abagagga balina ebizibu byabwe omusajja ekizimbe kyayise wakirabe wakati mu kuyiika ne kitta n'abantu wakirabye Kampala bulumi ki bw'oyinza okufuna ng'oli mwavu obwenkana ekizimbe ekyo ava ku kufiirwa yasse n'abantu yakoze biki ebiri awo tubala kati emisango egiri awo yaragajjalidde obulamu bw'abantu ne yeeragajjalira azima n'akola atya buli musango guliko ebyagwo kakati ekizibu kiggayira kyolina ekyenkana kayina eyayiise okirina mu bulamu bwo obulumi oli bwaliko obulinyise bwenkane naawe okuggyako okubeera nti wabadde otambula akatima ne kagira kine kayisa ng'edduwaate obadde otuuse mu lugendo wakati akatima ne katandika okuyisa noga subhanallah kati batandise omulyango ogwakiyamu guwedde siriiwo obulumi obwo bwenkana ekizimbe kyayise ne bw'osanga nga bamaze okugabulirwa weeyiya leti kama zore is iti bonizi wakiri olunaku gumba gwe omanye essanyu omuntu lyabeera nalyo nga bwe yavudde eka ng'obuveera bwe bubiri akabulaaka n'akakiragala bwonna bujjudde ng'emmere ekyaliwo gye bapakira naye ng'omukazi yataddemu kaddugavu mu kifo ky'obwakiragala bubiri obusungu bw'oba nabwo obw'okubeera nti akabeera akalala baakajjamu ku saidi y'omugagga gwe olutuuseeko ekintu noga nti allah asasire omugenzi obanja tovoga obanja ekikopo kimu ekyakyayi batereko kyayo otekako entangawuzi nyingi esalesale amasafu abawangu muwangala bamutumainina temulina bizibu wallahi lazimu bagagga balina ebizibu omusajja alina baasi 40 baasi 10 yonna mipiira tekuli mipiira gwoyinza obutakiraba nti kizibu gwe mu nsi togenda kufuna ekizibu ng'ekyo buli mupiira amago wakusente mpiira gwa 7,000 ogwa baasi gwakakadde baasi ze10 tekuli mipiira ng'ogamba nti oyo mugagga alina essanyu ebaasi 10 tekuli mipiira alina baasi 8 kakati tekamujabi obwo obugagga obwagala niwadde twagala obugagga naye esisaizi ogenda kwetikka olubengo lw'otoosobole kati allah agambye liman yasha gw'aba ayagaliza obubalangulo bw'obugagga gwabuwa kati bakuteeka mu yakudi olina emirembe gyo egitayogerekeka ekooti yo olina emu oba 2 eddugala gy'oyoza ate gwe weeyoleza bajja kugikuwokyera n'owulira eddembe yakudiro innahu ekimukozesa ekyo ekituufu kiri nti biibadihi abaddu be khabira abategeera bulungi nti ono tasobola ssente nnyingi innahu kana biibadihi khabiran basira abalaba nti ono yagala ssente nnyingi naye wallahi tozisobola akulaba ate akumanyi nti bwe nkuwa ssente nnyingi wallahi billahi tozisobola bameka abaziguddemu nga bakitaabwe bafudde ne basikira ebintu by'abakitaabwe nga bakitaabwe badde babisobola kubanga
liman yasha taata baamuwa emaali ng'era agisobola ogima nejinga kaakati bw'afudde ne batemeratemera bannaafi ne baggayira mu myezi egi allah n'agamba zibagjeeko nga tebazisudde bwewasa omukazi n'amala wiiki 2 eyo nga bukadde 3 bugenzi naafi n'agula pikipiki bw'ajeya n'ate nagaa ngitunda gye yaguze obukadde 4 n'agitunda kamu kitundu nagaa muleke baddeyo ku levo yaabwe kubanga sente zigenda kubalalula bameka abekukkuluma ne sente z'abafundi ziri mu baraka lwaki zijja nezigwa nezikugwako ng'oli mu yakdiru ate n'ofuna kayabusutu akeddakiika ako noga nti mwizeeyi abadde alina sente nti bwe tugenza okugabana nze bampadde emmotoka tyotyo ne bampa n'ettaka tyotyo kaasi abaddewo nfunyeeko $3,000,000 n'olwana okumalawo ebintu ebyo kuba si bibyo odde ku levo ye eya yakdiru bibadde bibyo naye kati olwanyise akumanyi tojja kusobola allah agaye nkumanyi ndikakensa mu kumanya tojja kumanejinga bugagga buno ddayo ku levo ye eya piki era ogenda olwanyisa kimu ettaka n'olimalawo kizimbe ne bakitunga ne bakigula bali bayabusutu ne bagula oguddeyo mu yakdiru kubanga bino biguddewo ate nga badde hakkiyo naye nga si sayiziyo kati gayira oyagala allah akusuumuse oba awa kumala kkiriza otambulireko kettaka tokukkuluma buli muntu asiimire allah wamutadde kubanga wali woyagala tojja kusobolawo eyakutonda akimanyi kyomupiira gwa pikipiki tobaguteeka ku ggaali wadde byonna biddukira ku ttaka bwekiri oyinza okuteeka kengere ku pikipiki egendako naye era abakulaba baga nti yakidiriyonga tikati muveewo njija abakola ebidduka babitegeera kiwanvu okusinga ffe neyatukola atutegeera kiwanvu nnyo okutusinga ffe bwe twetegeera nga ddala mu butuufu bakukola tojja kusobola bugagga era bwe bujja obulwanyisa obwemalako ddeyo ku levoyo bwekiri ekyo kimu batubuulidde ekyo tugume wala taktulu auladakum temuttange abaana be muzadde nakugaya aya eno ejjuuliriza biri ebyabadde mu surati al-an'am bye baatuyise qul taalawu mujje atlu mbasomere allah byatayagala owulidde kakati ebimu ku byatayagala biri mu ssuula eno nga bijjuza yukammilu ba'daha ba'd aya ezimu zijja ne zijjuuliriza ebyazinnewaazo na wano baatuyise naye ate bye batugamba byebiri ebifaanagana bye baatuyitidde nti mujje batusomere agenda eya allah byatayagala wala taktulu auladakum temuttanga abaana be muzadde khashiyata imlaqin olw'okutya obwavu nahanu ffe naruzukuhum ffe tuliisa abaana abattibwa abo wa iyaakum nammwe aba batugumbula wallahi riziki yammwe ffe tugirina ffe tuyineyo abaana kyofulaba abasiraamu awo ate obawagiramu akatundu agamba buli mwana ajja ne riziki ye olwo aleeta waakuna abaana zaala buli buli mwana ne riziki ye lwaki beekoona mu katundu akawaayiro kana kagamba nahnu naruzukuhum ffe tuliisa abaana riziki yaabwe wa iyaakum nammwe abazadde ate yayimu an'am yagali naruzukukum riziki yaffe yasooka kum oba kutegedde aga nti ffe tubaliisa n'abaana be mutta riziki gye balinayo kale kyova olaba nti allah teyeepankirwako maama asobola okugenda okuzaala n'afiira mu ssanya akaana ne kasigalawo nga kalamu kisoboka oba nedda akaana ako akasigaddewo nga kalamu abantu bonna ne bagamba kagenda kuwangaala katya nga allah yakategekera riziki amabeere ge kagenda okuyooka siga nnyina waako ga mukyala oli ne kayonka ne kabeera akantu ak'obuvunaanyizibwa bakanyumiza bunyumiza gwe gundi ku kyalo kuno mukyalo gundi ye yakuyonsa riziki ya maama tekalina riziki ku nnyina waako maama yaweeka buweesi allah riziki n'agiteeka mu mabeere ga mukazi mulala kuba ono yali aweddeko ate ono ng'atandika butandisi kati ng'ono riziki nagiteeka mwoli
yekiri oba nedda kati mwepankiraawo nkyokukyogera kuba tekikyayogereka ndizaala b'osobola olina busobozi kinga ate ono akulinako obusobozi agenda kukutwala kale zaala babiri bakutwale obasobodde tobalese ozadde babiri naye ate gwe bakuyise basigadde tukuziike nabo anti tukuziike nabo andi obaagala eri gwobasobola ofudde tukuziike nabo ogenda balabirira eyo baleke wano nyini kubaleeta gwakugjeewo ate abasigazza banaaja bajja kulya banaasoma bajja kusoma bameka abanoonya okusomesa bamulekwa muno Sheeka Mujabi bulijjo abanoonya njakala bamulekwa n'abalumba eyo nga tebulijjo aziika ogenda okuwera nti noonya bamulekwa bannanga balina bamulekwa naye nga buli lunaku babika nga riziki ya mulekwa oyo Allah yagiteeka mu mukazi akola Dubai yava kuno n'agenda akolebwa sigalo bagenze omusomesa empeera ziri mulekwa wallahi alazim waliyo omukyala muwala yaŋŋamba nti nze Seeka njagala onoonyezeyo mulekwa gwe mpeerera mu tahfiizi nimugamba musomesa gannatandika muwala muto nga naafe ddala wafudde mulekwawo mulekwa olina akaana okufaako kuyinza okukolera omwana ng'ate okubeerawo okwo kuyinza okuzingamya Kulaani yawaffe omukyala waali amasomero gatandikira nfunire omwana muteeke mu tahfiizi nange mbeereko n'ekirabo kyemmanya eri Allah nti saasobola kukwata Qur'ani naye nagikwatira mu muntu alinze tutandika nemuga alinda tutandika okusoma tebanatokolaki owulidde so nga ate naafe abakubeerawo omwana we teyaalisomye naye ate bwalabo daba naafi bwafa netugaa naafi ofudde nti omwana wabeera imaamu kati leka kutulima nti okubeerawo okwo kwa mugaso nnyo so okufaako kuyinza okuba okw'omugaso eri abasigaddewo oba okutegedde billahi aleikum omusajja yaŋŋambye Seeka Nkata njagala kuzimbira namwandu nnyumba okiwulidde sebo okyomukisa omulungi nga namwandu mbayina anti ffe nga nkakasa bba abakubeerawo teyalifunye ennyumba eyo kati ennyumba yakagenda kamabaati agasukka 40 egenda kubwa na kalangi nga naye naffe abakubeerawo bba awava ebbaati yali badde ateekawo ekkadde kati okufa okutukaaba nnyo kiyitiridde kaabamu kanaako obuntu bw'omala oleke eri abafa nga ku kufa kwabwe bwe bali entandikwa y'okubeeraako obulungi gayira kiryoba nedda nga gwe okuvaawo gw'obadde osibye emikisa gy'abalala abaana bo badde bagenda kubeera bahafizul Qur'ani okubeerawo okwo kubasibye daba bwofudde omwana ne bamutwala nga mulekwa laba bwafuuse imaamu w'ekitundu kakati gwe kikoligo gwe genda ate nze nzita Allah yatta oba ogenda genda gwotusibye bulaba bwofudde omukazi wo gayira n'amuwasa ate avudde ku gaaya azze ku booda tasuumusiddwa gayira abatalawali awo akyalimu enzaala nga 3 alhamdulillah tusala naye mulaba babadde bali ku gali kati agenze ku piki bameka abakazi betulaba nga baali ku piki nga batuula mu maaso gye bali batebaliibi okufaako si okwasunula emikisa gye gwe wali ogisibye alhamdulillah genda oba ogenda tulisiikana kujjana era n'omukazi amanyoga nti kati Seeka batubuuza tikakati omwami yasooka noono owokubiri n'owokusatu ndibeera nani mu jjana agadamu bagade ayina ennene ejjana gwogenda nayo nga bwagenda noono weerabire yage omugenzi rahimahullah mulira ekyengera ky'abakyala akugobye gwe mujje ewaabwe namuzalamu abaana bana abaami bonna bamujjana kati agende naani wadde mbogenda naawe wadde naye ennaku gye yalabirewa alina n'ekyekango ne mujjano bakazi bameka beeyagala olw'okufa kw'ababba baabwe nga babba baabwe bwe baali banyimiridde mu kkubo ly'emikisa gyabwe baali banoonya fyuca n'ababula kati bw'ofudde bamuguddeko
omukono gwe tegusenanga ku kifi ne kiddamu ne kigwa olw'obunene bwakyo ebifi byabadde asena bya nnyanja nga bya bukene aleeta bumukene 7 n'agamba omwana nkuwadde bumeka bubale maama gye wampa 6 nzinkubuulira nziwawa wampa 6 naye ali kanoona afudde 7 abaana ne bakayanira mukene gege ennyanja agabadde amanyi daba bwagenze mu kyennyanja ekitemye ku minzaani ne bwemba mukazi Allah bakazi yabawa nange siyinza kujjukira nti Allah akusaasire nkugula olumu wempita ku malaalo Allah akusaasire anti abakazi twagamba beerabira nnyo fatudhakira ihdahuma al-ukhra anti ne basisinkana bajja ne basisinkana ku dduwa zino zemubeeramu ezitaggwa eya 40 bakomyewo ku dduwa ya 40 maama naga nti mugenzi bannange omuteekako mu dduwa nti olw'olumu alaba nga tojjaamu na dduwa yennyini ku bizibu byalabira ewuwo anti beerabira mangu bakugaye ti ffe tuzakira hidahuma lwokola kati bwe basisinkanya omu ajjukiza munno omugenzi waabwe temuttanga abaana mutwalize mumuli ffe tubagabirira n'abaki wayyako inna katlahum ekituufu ekigambo ky'okutta abaana kaana khitan kabira ebyo zambi ddene nnyo yali gaddaga nti eyo nsobi naye n'ateekako nti nsobi nnene oba weeyingiza mu minisitule y'ebyokugabula abantu wano ku nsi eya Allah gwezaala ekikuwa okimanyi nti mu kuzaala mulimu khayiro Allah yatonda n'abaana n'amuteekamu abaana bw'aba ggwamu todda mu kuzaala si bwe kiri gwe fukumula naye buli lw'onooyimiriza okuzaala nga tekuzaala yayagala kujja amaanyi ago agayimiriza nagana agaagala wakati awo kansa ajja kujja amaanyi ago galabye abiri ogalabye buli kintu lwekiba kijja niwabaawo ekikiyimiriza ensiitaanawo waliwo obutonde buzze bwa mwana ebiweke bigamba tajja kuzaala amaanyi agani anasinga munne ogalaba amaanyi agalwanagana wateeka okubaawo okuzaala tewajja kubaawo okuzaala tewajja kubaawo okuzaala wateeka okubaawo ekiwangula ku bibiri onaye obutonde tebuwangulika oba okutegedde nekimala kino ekya bulijjo kiwangula obutonde manya waliwo aluguddemu kukakana nti ebbeere lyalwadde kanta obwedda lyagala ebbeere lyatuuse okusaba okuyonsa nga tewali kyeriyonsa liyonsa mpewo Allah n'alitta abalijjeko omugaso gwayo teguliiwo ebbeere teriteeka mmere mu kamwa ebbeere kingalo oba kutegedde baalikola kukola ki limaze emyaka emeka 7 linoonya omulimu gwe gwalikoza terigulaba Allah n'agamba mulitemeko terina mulimu waliwo kiwuliddeko banedda omusawo n'agamba mulijjeeko lwaki terikoze mulimu gwayo singa wabadde otegese obutebe ku mbaga nga bw'abantu 3 ne bajja 8 bw'obulekawo ekifaananyi kivaayo bagambe bati obujjeewo ekifaananyi kijja kukwata obutebe bukalu bagambe tewabadde baki bwosiwe kiri kati Allah buli kiyungo yakikolaki nga kirina muki omulimu gwakyo bw'oba nga temugwetaaze mukijjeewo kijja kuswaliza bwereere billahi alayhi ente bwesala temugitwala ku nnome neefuna eggwako naye bagitwala ogirongosa zitwala kansa ate ffe kisinga ati kansa tuli bubi tuzanyidde mu bulamu mu butonde bwaffe ebisolo ne bisigala ku bito waliwo yasanze akanyonyi nga kabiika nti kafudde kafiiridde mu ssanya kanye kafiiridde mu ssanya abantu nga bafiira mu ssanya abantu bataataganyizza obutonde sitaani yagamba etya nga etwera fala yugayiranna khalqa Allah
khalqa Allah mukazi kuzaala omuntu agambye tujja kuzaala weepanga ennaku zino owulya baga kansa wannabaana tubitandika kubiwulira nnaku zino tetwabiwulyako mu mirembe gy'abakadde baffe n'abaana ayina byasaba tabiraba abanaga mukijjembo tekyalina mugaso bakazi bonna baba wekuddemu n'abaana bonna bazisudde eri bweru amabeere bagatemyeko kansa n'abaana bamutemyemu oba obitegedde lwaki twazanyidde muki ate nabo ne batusiiga ku birwadde byabwe olaba mukazi kunyirira ennaku zino tuwulira ebirwadde bitutawulirangako nga babyogera kimanya bannabukalu kimanya bannamaki edda tetwabiwulira nga bikwasa n'ensonyi okwogera naye kati babyogera kyere si bwe kiri kuzanyira ku butonde obutonde tebabuzanyirako olaba na butonde buno obwa bulijjo n'ozimba mu lutobazi bakuleka n'osulamu naye amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde so tegakulukutira gye gatakulukutiranga bw'ali ku lusozi tegakulukutirayo bwe yazimye mu kisenyi banenyano egajja kukomawo kati ono agabulookinze ate agasaba ayagala magule buguzi enza nno aya ziri very scientific ate omubi abantu olekana kati teeka olina kyayagala okutukako naye takigwegguka bunaawe tuuka meseji ya mukwano gwo yatuuka tolinawo kagituusa temutuuse mutuuke ebirwadde bye tufunye ebipya tubiyinamu omukono ogw'okuzanyira ku biki ebisolo ebikyali ku mulamwa era bikyali nga bwe twabisanga twandibireka era nga bitwakolaki ebisolo tebigenda mu ddwaliro nti twagala kuzaala abadan tetuyinza kusangayo ddwaliro lizaalirwamu bisolo oba n'ogamba tubadde tugenda okuyigga ne tusanga ekisolo nga kirabadde kizaala ne kifa tutemyetemye butemiitimi ne tuleeta naye omwana gwo weeguli okyata oyinza okuwanga nga tokirabangako ebirala bye tebizaala ffe nga tufa buli lunaku twazanyira mu bulamu bwaffe wala takrabu zina yeddako lwaki aleese abaana bali temubatta nagigeraageranya neya zina bwolabawo enkwatagana ki nti obwensi bwandiviirako mangu nnyo okutta omwana omusajja yakuleka wano yagenda Dubai kola nga takulese na lubuto kaakati oli lubuto akyabuzayo emyaka okudda obwenzi buno tebuyinza kukuwaliriza okutta ekyana kino tolujjamu okulujjamu kitegeeza sikutta awomereza sikulujjamu bujjase sikukutta awomereza nti okujjamu kutta okujjamu oteeke wali luzanyire wali ate okukijjayo ebintu mubijjayo kunala abaana abanaddawo nga tuvuddewo bategeere nti kiba kyangu nnyo okutta ng'oyise mu bwenzi n'omusajja ayinza okwenda ebbali n'agamba mukazi wange naamugamba ntya omukazi agenda okunfuukira ekizibu omwana ono okubitire ne ku kyalo kuno kwali kyana bakiyitanga jjulukupi abawangalidde kuno babusinga obungi muli bapya mwenna mwajja kunoonya ssente bulaaya omukazi omusajja azaala ekivubuka bw'amala okkizaala omukazi wawaka mukambwe akaga magagga omusajja kyeyakola kutta kyana kiri balikireeta kirijja kityewaka wano omukazi n'akitegeera oba okitegedde maama okitegedde ekijulukupi tebakitta singa si ekisajja ekikulu kati kuba mwanyina waakyo yewaali lwaki omuwala yasigala omwana omuwala yetamenya
naye n'omulenzi alina okujja bamuwa erinnya lya wano omuwala agenda azaala atwale maama oyo akimanyi noono twayinza okuba yali mukulu mwe temuli baakula alhamdulillah mwajja bujuze Dubai kukola kakati kyanguwa nnyo obenzi buno okukolaki okutta temutta abaana mubaleke yadde mubenze nze nja balabirira wala takrabu zina temusembereranga obwenzi teyagamba temwendanga olulimi mu lugoberere temusemberera obwenzi nti ekikolwa kyonna ekikutuusa ku kwenda tokikolanga olwaleero si bye tukola enviiri n'ozita nga tozisibyeko zinne waazo byonna oyagala ki bakugambeko emimwa n'ogimyusa n'ojja oyambala akateeteyi nga tosobola kulonda kinusu olowooza abaana balamu balaba enjala omwana n'ositama n'azikolako wala takrabu zina ekikolwa kyonna ekikuleetera obwenzi tokisemberera bakuganye okusemberera ekikolwa ekikutuusa ku bwenzi tokikolanga ate n'ogamba nti batugambye twende boto oba okitegedde innahu kaana fahishatan ekikolwa ky'obwenzi ekyo okuva edda nedda okuva ensi bukyebaawo kibbe wasaa sabiilan ate ekkubo bbi nnyo bw'oba lyosazeewo okukwata okutta ekkubo bbi erikyasinza okuba ebbi omusaayi gujja kubula gijja kuyingiragana ojja kwesanga ekkubo obwenzi embeera eririmu bwavuwaza buleeta endwadde subhanallah guno omulembe gwewuunyisa tegukyaliko kiyitibwa bujja naffe omukazi gwavaako amulekera kuseeka mujabi namugaa nze mmaze gyali oba ogenda genda n'olyoka olaba ekirwadde ekibadde ku naafi nekikwata mujabi enziku agimusiize ku lunaku olwo so nga ate nkyagenda kugayira ne Usaama omukazi n'alyoka agaba mu wiiki emu n'agabira abasajja 10 ekirwadde mu 10 eryo nga mulimu agenda okulumizibwa obulumi bwatalabangako saasadiira omukazi jjo yabadde embalala kati ali ku kisaawe kya mupiira najendi namboole ate yawulidde nti basasudde abajaasa omusaala emubende bwolaba mmotoka kutambulaza bantu olowooza bagenda kuziika agenze kyalenga abamu batwala migugu yatutte mugugu gwe guli mu magulu era avuga nti wano weetuli alinga kuyitira ebyennyanja Allahu akbar bwe basasula abasomesa ayimirira ku centenary abakazi bali omanyi kati abatunda ebintu nga waliwo okufiirwa bo bakeera ku birango wakuzika sawa mwenda nti oyo tantwala oyo tanzija wano abaali awo gye babikira omunene n'asiba entangawuuzi ze n'obutunda ava butambala entangawuuzi butunda omuntu n'ava ebutambala ku ggaali n'agenda eyo wansi ekyakatebe n'amajaani gakakomera olumala bwano muba mugenda mutwala maiti n'agamba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nyina amajaani g'impirivuma agakakomera gaidwadde 37 abantu bali mu nnaku ya buli agenze ate mmwe nammwe mugende mubibalamu si bwe mulembe n'omala omuyimiriza agande omusajja yakinkoze sigenda kuddayo kuziika bwawe abantu bali mu nnaku yawe n'olaba ebika by'emmumbwa byotalabangako eyenkana olugalo ennene nga mumonde ziina amannya ag'entiisa alingula alivaawa yabuuzayo mubuuze alimpoya alivaawa matumpa gwa dalaga kati bano abamujabi abadiringira mu mumbwa kyabaaga bwe tuligenda okuziika ngenda kakuleetera blackstone bwekibikiki toziika anti korona yajja temukyaziika wala takrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabila obwenzi kkubo bbi nnyo ekimu ku biraga nti obwenzi kkubo bbi nnyo nnyini kutumanya yagamba omuntu omufumbo bw'ayenda mu mutte
lwaki yagezalawo okukola ekyo yennyini bantu n'agamba abantu abattibwa basatu nga mubattidde mazima omwenzi nga mufumbo omuntu bw'asukka okubeera nga mwenzi nga mufumbo omuntu n'amala ayenda nga mufumbo saa asabiira aba ataddewo ekkubo ebbi alowoozesa omukazi ono aba ateredde mu maka ge ye nasubwa dda natandika okuzaala owoono nazaala owoono nazaala owoono nazaala owoono natandika okulaba biki ebitone ebyenjawulo kati oyo teryamusobola mumuwasa mu nsi oyo mumugye mu society afwe mumuleeta eno gyendi ye yennyini yatugambye nti aneewuggusiriza ku bino yagambye nti omufumbo bw'ayenda aziifu alinga akutegeeza nti bw'omala okufumbirwa beera n'oyo bw'oba takumatiza wasa owokubiri bw'oba takumatiza owokuna n'agamba teriiyo omusajja gwe nakola asukka bana kati oyo asussa abana mumundeetere eno mumugye mummwe mumumpe omwana mumundekere nze njo mulabirira oyo mumutte mumugye mu bantu si muntu nyini kitabo kino yayogera bwe munaamala ne mumuleka mummwe ebinaddiriza temunnenyanga yamanya omukazi omukalu yamanya omukazi namazzi yamanya omukazi nagundi yamanya omukazi alina ebbeere eddene yamanya omukazi alina ebbeere ettono kati yava ne ku bwenzi ali mu kukunoonya bunoonya bitone oyo mumuleete eno sijja kubanenya mukitte mukimpe nze mmanyi wembitereka ebifaanana bityo ensi njagala ebeere nge bw'oba wafumbiddwa beera n'omusajja ogwo bw'oba wawasizza beera n'abakazi aba kiwedde asuka mweke subhanallah nabadde ntunuulira omusajja yabadde asomesa ku binnamuŋŋoona omusomo gwabadde gw'amaanyi namuŋŋoona bizaala ekisajja kizaala bakizaala ne mukazi waakyo ebinyonyi ebisinga obungi kizaala ekisajja nekiki naye omusajja yaleese ka firimu kali yadde asomesa ebinyonyi shariya y'ebinyonyi n'agamba nti singa kinnamuŋŋoona bakikwata nga kyayenze ku mukazi wa kinne waakyo wallahi bakitaddewo byonna bikuŋŋaana ne bitta kino ekyayenze byonna bikuŋŋaana ne bijjamu kino mu sosayate yakyo ekyayenze ku mukazi oli atali wuuli era yakitulaze nga kino bakisse era bwe bamaze okukitta bino nga bimaze okukitta ne bigenda ne bikiziika kati oba shariya ekyakola mu binyonyi wanewaffe yaganye wakana al insaan akthara shaiin jadala omuntu yakyaddemesesa mbagambye ono ayenze nga yafumbiddwa mumutte mumuleete nze mmanyi nze njo mukkusa ate mumulese mu society kati mugenda kuwangaala muti wakana al insaan akthara shaiin mu byonna bye nali ntonze tewaliwo kyamputtunga muntu byonna bikuŋŋaana ne bitta omuntu ono ate naye n'akakasa nti nakoze ezambi nga teyeerwana nako ne bamubojja paka lwafa ne bamalawo ne bamuziika kyaliyo ekyatambula naye mumulaba bulabi ebintu byonna nga bitambula naye allah agambye wama min dabbatin fil ard muli mu nsi muno naye tebuli kitambula wala tairin yatiru bijanahihi nabbi bimulaba bibuuka mu bbanga ne biwa illa umamun amsalukum bibafaanana kati biri bitufaanana mu shariya okujja omuntu omukyamu mu society byo bikyali ku nkola entuufu naye ffe tuyinigguka buyinigguzi omuntu omwenzi ajja kwenda ku mulimu gyali ajja kwenda mu kkubo mwayita ku pikipiki gyalinnye ajja kwenda ewuwe gyasula oyo mumumpe
mumuleete eno mumukwate mumuleete temulina buzibu nze mbalagidde ate bwe muba mumutta mumuttira mu lujjudde n'abalala bayigireko kyova olaba abaana bwe bava wano ne bagenda e Dubai okukola bagenda n'ekimama kya wano ne badda ku baana beeri abanyirira abalinga endeku omuwarabu kyava akwata ono okugulu noono ne bakwata okugulu ne baleeta ow'ejjambiya n'akwasaamu emirundi yena ne bankuta ekiyungo kiri tebaagala kukutodde ewammwe ngaekiyungo kiri ekikuteereddde obuzibu oba bakijjirako ddala guluma yaguza abawarabu bakambwe babarabu bali ku nkola yannamuŋoona kate gwe ovudde mu nsi y'abayaaye oyagala oyende kuwona oyende kuwoni bano omujayi bagandi batabani bajja tubawasesebo bali wala takrabu maala lyatimi sente zamulekwaseka mujabizi yagaye nti abo tubaleke beekuze bokka wala takrabu maala lyatimi wala taktulu nafsa allati harrama allahu illa bilhaqi temutanga omuntu allah gwe yaziiza okutta okujjako nga mumutidde ensonga naggaye nti ensonga ezissa abantu la yahillu damu mri'in muslimin illa biihda thalathin ekimu ku bisatu kyekittisa omuntu omusiraamu abadde asaala nammwe attibwa lwa bisatu ekisooka atayibu zaani eyafumbirwako beyawasaako kase akwatibwa mu bwenzi mumujje mumumpe wa alkatili nafsi asse munne naye mumundeetere wallazi baddala diinahu naye naavudde mu busiraamu mumuleete ezo zensonga mu busiraamu ezittisaaki entuufu waman kutila madhuluman naye alittibwa mu bulyaza amaanyi osita omuntu bw'omusse omuttisizza fujjo kifa mukokko nze sisaaga sobola okuyitamu waman kutila mazuluman omuntu bw'alittibwa naye nga attiddwa mu bulyaza amaanyi alyaza amaanyiziddwa omusaayi gwe gugenda hadara togge nedda fakad jaalna liwaliyihi twateerawo kitaawe taata w'omwana oyo attiddwa sultaanan obuyinza obulondoola omusaayi gw'omwana we oba okutegedde twamuwa amaanyi mu shariya agalondoola omusaayi gw'omwana oli attiddwa mu ngeri ki omuntu bwattibwa mu busiraamu nga bamusse bwemage kimu ku bisatu gwennyini mufu omusaayi gwe tegugenda togge olina chances esatu z'olina okukozesa chance number 1 alqisas eyassa omuntu wattibwe olina okukireiminga ekintu ekyo okibanja buyinza bwo ekyokubiri oyinza okuva ku kisas n'ogamba nti batuweemu ddiya ddiya kitegeeza ekintu ekyebbeeyi ne mu luzungu ddiya kitegeeza nti my ddiya ekyebbeeyi kyange si bwe tugamba bakuwamu ekintu ekyebbeeyi eddiya abawalimu bagimanyi eŋŋamiya nga 100 eŋŋamiya 100 sekiba ddiya ziyite nti bakuwamu maaka 10 omuntu waba tagize oba pulimu 10 omuntu waba agenze abatazitoye sinakindo bagenda agende bano bannaffe entegera yabagande singa buli lunaku batta ebyo bimeka ekiri wakati alafu okusonyiwa obwo bwonna buyinza bwa nnyini muntu attiddwa zuluman waldwana